Ennaku zino eggwanga lirimu ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka omuli okuwamba n'okutta abantu ebigenda byewanisa abantu emitima. Ekkanisa ya Uganda evuddeyo okuvumirira ettemu ery'ekika kino naddala ku bakyala nga n'okunoonyereza okukolebwa ebiseera ebimu tekumatiza. We all know about the random killings that have been taking place, especially of women, and the delay in solving the mystery of who the killers are and bringing them to justice. The increasing number of deaths and the seeming inability to do anything about them is part of our current culture of death. This is not the way of Jesus. Ssaabalabirizi Ntagali asabye bannayuganda mu biseera bino ebya Pasiika okwewala ebikolwa eby'obutemu. I want to encourage all of us this Easter to reject the growing culture of death around us and instead promote a culture of life. Ono era avumiridde n'ebyayogeddwa akulira ba crime preventer Blaise Kamugisha nga bw'asobola okutta ku lw'omukulembeze w'eggwanga. Protect our president. We are ready. I don't want to be misquoted by the media, but we can kill for the president. Announcing that there will be willingness to kill is wrong because nobody has the prerogative to kill life. Life is very important and we do not support, we condemn anyone who kills someone who is innocent. Ntagali ayambalidde n'abasawo abagufudde omuze okubulankanya eddagala mu malwaliro ga gavumenti. When hospital workers steal vital drugs to sell elsewhere, they deprive the living of essential life-saving treatments. That is a culture of death. Ssaabalabirizi Ntagali era avumiridde enkola y'ebyobufuzi mu mawanga okuli South Sudan ne DR Congo ey'okumaamira obukulembeze ekireseewo obusambattuko. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.